Tubalamusizaako abalabi ba LMTV mugyebaleko olunaku olwaleero weebuuza Lydia atambuliddewo olwaleero ndi mu katale k'Ekibuye naye nga njagala okujjukiza nti COVID-19 akyagendera ddala mu maaso yambala masiki osanitizinge engalo zo naye ng'omulamwa gw'olwaleero guli nti Kituffu kafyu Bamujjewo oba Bamulekewo naye nga teweerabira nti nkoze ne Kasaga ku kamera my producer Ian olunaku olwaleero ndi mu katale k'Ekibuye ngenda kunyumyamu n'abantu b'Ekibuye omulamwa gw'olwaleero guli nti kafyu asigalewo oba Bamujjewo katutandikiraawo LMTV. Okay, naye nga nneeyongera okujjukiza nti aba King Montage Uganda be bateekamu eno puroguramu akasente naye nga teweerabira basangibwa we Nankulabye beekwateko oyagala photoshoot oyagala mukolo oyagala kukwatira kwanjula oyagala surprisinga mwagalwawo weekwate ku ba King Montage Studio basangibwa ku note 702 10 41 25 be ba King Montage Uganda beekwateko ojja kuba onyumiza olingamba Lydia gwalimanya nsisinkanya omukyala maama njagala nyumyemuko naye ambuulire oba kafyu yamuyisa bulungi bagira Bamulekawo oba Bamujjewo maama nkulamusizaako ale nnyabo gyebaleko ale nnyabo naawe gyebaleko nnyabo oli bulungi tuli awo bwe tutyo mbeera etya mbeera ekyatukosa nnyo essente tetukyazifuna bulungi tukola nga era tetufuna tuli awo bwe tutyo otunda biki bino maama mukene tungulu ebyo akatale kano kamazeemu bbanga ki akatale nkamazeemu ebbanga ddene liweze emyaka nga 5-6 awo biki byokafunyeemu na biki byokasanzeemu byenkafunyeemu sinabifuna bulungi naye ebibi ate byenkyasinze okulaba ennaku zino ng'ebiriwa mukwano twafuna embeera ya COVID tetukya kola kafiyu atufuukidde kafiyu oba okyatandika okulembeka misinde awo wennyini omulamwa gw'olwaleero guli nti kafyu Bamujjewo oba Bamulekewo gw'oteesa otya tujja kwekuuma kafiyu Bamujjewo okusinga okubeera nga tuba twakatandika okweyiiya kafiyu n'atufuukira kafiyu misinde nga tetunafunayo nakazamumwa eri omumwa kafyu ono alimu buzibu ki bw'oyinza okugamba omulabi wa LMTV ali eyo nti kafyu alimu kino na kino kafyu obuzibu bw'alina baatugamba nti COVID ne kafyu naye tugenza okulaba ate kafyu ye ayiseewo ng'asusse ku COVID atya kafyu batugoba misinde emiggo mbooko mbadde ngamba mmwe we babatunuulira babatiisa amaaso tebasobola bagoba na misinde na kibooko nammwe babikola naffe babitukola mwanguwe ebintu ebimu babiyiwa kale ne tufiirwa babiyiwa odduka n'obirekawo awo oba obeegayirira n'osigala n'olonda emaaliyo ate bwe bayiridde ebintu gwe oba okyalina okusigalawo oba olina era kudduka mulanga kigwa okubira gavumenti etuyambe kafyu Bamujjewo oba Emuleke kafyu akiri batukendeerezeeko oba bamuzza ku ssaawa 6 naye nga zino essaawa ze bamuteekako zikyatukosa nnyo zikyabakosa nnyo bamutadde ku ssaawa mmeka 3 essaawa 3 oba oli wako oba oli mu kkubo ng'odda waka nkyali mu kkubo nga nzira waka naye ng'emisinde gyokka ate naawe otulaba tetukyagisobola misinde Okay, omulabi wa LMTV program bagita tukakase mu lwali abantu b'Ekibuye balina endowooza zaabwe nga wo bawulira bagamba abasinga kafyu bagira Bamujjewo bayiwa emaali zaabwe abasirikale nga kwotadde n'ebirala bye babakola bye tutamanyi maama wali okubiddwako ko ndaba bannange kubanga tudduka nabo bo nga basanga mu kkuba babakuba kuba tunnyuka leeti ssaawa 2 ssaawa 3 ne zibasanga mu kkubo naye nga gwe basanze abamu babakuba kiboko nga mubalaba ne mutandika ate okudduka bwe bityo amannya gaffe nkwerekereze nze bampita Zaituni akuyita Zaituni tumirayo omu babiri tweyongere ntumira abazadde bange bonna mbatumira bamaama ne bataata basenga ne bajjajja bonna ne bakojja
Bana tweyanza nnyo mukyala Zaituni awo wennyini n'agambye teweerabira tuli mu katale ekibuye nyumyamu n'abantu b'ekibuye njogeramuko n'abantu b'ekibuye Lydia Betty nga bulijjo ku kamera ndiko n'omukulu bamuyita Kasaga natambudde ne producer bamuyita Iani naye nga teweerabira ba King Montage studio be batuteekamu akasente woba oyagala beekwatako yita ku note 702 10 41 25 ba King Montage Uganda oyagala kukwatira mukolo oyagala kukwatira mbaga kwanjula kuhingira surprise ate mwe banemu mwagala surprise ng'omwagalwawo nga weesiza abantu Lydia nga bulijjo tweyongerayo tuli kibu LMTV. Let's go fast. naye nga nayongera okujjukiza tuli mu katale k'ekibuye nyumyamu n'abantu b'ekibuye omulamwa gw'olwaleero guli nti ddala kituufu Kafwe Bamujjewo oba Bamulekewo nsisinkana omu babiri ne tunyumyamu nsisinkanye abaami bagenda kunnyumizamu naye maama mitima gyakalu bamugamba mutya gye tuli maama kyekiriwo gyebaleko kale maama naye mugyebaleko oli bulungi tuli bulungi mu kibuye muno okolamu mulimu ki nze ntunda nkoko awo otunda nkoko za nkoko ozisanze otya enkoko nkoko mwana ennaku zino ebintu tebikyatambula bulungi kuba olw'ensonga price eri waggulu n'abakasitoma abagula ennaku zino price eri waggulu etya like katugambe wabeerawo zino enkoko nga tugambe zino broilers tezikyalabika zaggwayo abantu abagula batono nga mulabi akakati embeera gye tulimu bwe tutyo amannya gaffe amanya ye mukulu Isaac oli mufumbo siri mufumbo badde manyi bansookayo bambi tolimba oli mufumbo siri mufumbo okakasa siri mufumbo wampeta bambi tonkubya naye ate zijjukiro ngambye Nazaala ayinza okulaba siri mufumbo muno obufumbo obutukuvu naye nga nina omukyala Katonda wange naye neemutulabisa bantu mmwe andi obufumbo olina okuba nga oyise emitendera emituufu oyise emitendera akatale k'ekibuye kano kamaze mu bbanga ki myaka nga 10 myaka biki byokakozeemu nfunyemu era nguzeemu poloti n'ofunamu n'omukyala saafuna omukyala mukyala namugjeyo wala eyo wa eyo mbalala eyo baatugamba abakyala bewala tebanoba n'owotanoba alya bulungi kyagala otugamba omuntu bw'aba alya bulungi tasobola kunoba sente weeri akakoko omuntu alya n'awuuta bulungi n'alya kugamba enkoko tekyaggwa mu ntamu zange ewaka ndowooza tugenze wala omulamwa gw'olwaleero guli nti Kafwe Bamujjewo oba Bamulekewo era tuwe n'ensonga lwaki Bamujjewo oba lwaki Bamulekawo Kafwe yaveewo aviirewo ddala asookewo aviirewo ddala ki ekijjisaawo Kafwe ng'ate oluusi alina kyatuyamba oyinza okuba nga oli ku bizinesi zo saawa 3 zange ow'okuwera weziwera saawa 3 abasirikale gwa bagufuula mulyo kutulogomya abantu abakola ekiro abatambula ekiro ababeera ku bizinesi nga bagenda okukola sirikale nga abakwata Kafwe yaave talina kirungi kyatuwa wadde mulama wadde kyebalina osooka okukola mu bintu byonna Kafwe aveewo toyagalira ddala yadde okumulabako wadde n'omutunulako aveewo singa banaamugjawo obumenyi bw'amateeka ne buddamu ne busukka oba katugeze nga abantu bano abatta bannaabwe abakola biki ebintu ebibiwe ebityo ne biddamu ne biyitirira gavumenti munaagigamba ki nga temugigambye Kafwe agijjewo ne mu kusooka nga Kafwe nga tebannateekawo Kafwe ensi yali temwaliwo nnyo obumenyi bw'amateeka kyogamba Kafwe azzeewo lwakuba nti nno bantu bali bamenya nnyo amateeka nedda ekyateesawo Kafwe yali bwa bulwadde badde ndowooza Kafwe atambulira wamu ne korona kituufu naye kati ne korona kati yakkakkana ne korona gwani yagamba nti yakkakkana twazivaako tetukyazambala mwabyesonyi bate Kafwe ate amabaala owulira okisubwa bwekiri kwatiranga kyakalirawa bingi nnyo byenkyakaliddemu mu tawuni eyo ng'ogenda ne mukyala wo oba ng'ofunayo kiddeewo ekyebbeeyi kyange mukyala wange maama w'abaana kampuli ne ku ndowooza yo taata oli otya mukwano Gyendi nnyabo gyebaleko kale nnyabo bakuyita mwani bamuyita William mwami William akola mulimu ki wano mu katale k'ekibuye nange ntunda nkoko nnyabo maama abagaga n'abagagga beesemberera n'otusangidde bantu bale tubalansingamu ku bitabo ku mirimu gye twaleese olaba ne sente ze zino nzikutte
oli w'amaanyi mukulu William omulamwa gw'olwaleero guli nti kafyu aveewo oba asigalewo era ompe n'ensonga lwaki avaawo oba lwaki asigalawo. Kafyu mbadde njagala aveewo nange njagala aveewo lwa nsonga twasubulanga enkoko zaffe like nga zino broilers abantu batera ozikozesa ku mabaala ofrey abantu bakola zi woteri abamu abantu abalya kiro nga banyuse ate ogamba mbu ssaawa 3 omuntu anyuka kwegamba sente oba tufuna mbadde ngamba ssaawa 3 ziba zitaasamu obutafuna buzibu nababbi kubabba twali tufuna buzibu wadde niwe twayikesiza paka ssaawa 10 tubale tufuna buzibu kubanga ebyokwerinda tulina ggulugulu biriwa bajja kubakwata mmwe nga balowooza muyine oba n'abaana tusobola kufuna buzibu ng'oli w'amaanyi kaakati ki kyokubira gavumenti ogikubira mulanga ki gavumenti mbadde ngisaba ete amabaala gakole bizinesi ziddemu zitambule tusobole ofuna kasente mbadde ngamba kati mu kafyu ono enkoko we zisingira ddala otambula kubanga abasajja banguwa okudda ewaka ate aba ayagaladdeyo n'akasanyusa omukyala akasente bakomawo nako ennaku zino anti enkoko zino ezisinga baali bazirya ku mabaala kati ebbaala webanga tekola kitegeeza nange mba mwavu n'owewaka aba mwavu buli omu aba mwavu mu bufunze kafyu aveewo mwagala nakuddamu mulabako twagala tudigiddemu naffe terukyadigidda abantu abo batugamba gye mubeerera mu lockdown bo babeera mu bendawuni baali oyo muyimbi yamanye ebyo gye yabijja naye ng'ewaka mukooyeeyo ewaka tukooyeewo wazaddeyo obwana bumeka mu kalantiini nze ebyokuzaala nabivaako nazaala ne mmala olina omukyala n'abaana bameka omusajja tabala baana wabula gwe singa nkulemerako mba nnyina ekizibu omusajja takola ki noono kanyumye naye olaba naye azze kati alina ekimu kyogamba otya ndi wano eno ki ekiriwo omukulu kati ate ng'okkidde ddala ku ttaka nange nzike ogamba otya oli bulungi ki ekiriwo ng'olabika nga atalidde kyamisana nze alaba obubi tulya ensi ya uganda yammwe gwe mwami awo bambita Fabina Alfonso Owunyiddolo maama amannya ago gajja kunsuzaawo nze sijja geeteekako mukulu mu katale k'ekibuye muno okolamu mulimu ki nsuubula byennyanja nsuubula byennyanja ate gweowa ebyennyanja ndyose nenkufuna omulimu gwa byennyanja gutambula gutya naku zino ebyennyanja byabula tuli mu nkolongo olwo ki ekyazibibuza ebyennyanja bulyoke mudde mu nkolongo gavumenti yabikwatamu ate byalina byafaako awo emputa zaafa oba zaali zifa bekine kati ne babiyimirizaamu kati nkolongo ze tulimu nkolongo ze mulimu buzibu ki bwofunye mu byennyanja buzibu bungi era n'enkolongo era bazikwata bazireeta ne bazikwata ne bazitwala naye ng'omulabi wa LMTV tebwerabira pulogulaamu bagiyita tukakase mu lwali olunaku olwaleero oba mpita Lydia ntambuliddeko ekibuye ntambudde ne Kasaga yali ku kamera yakuba ekifaananyi ekiramu bwe kityo ne producer wange Ian wali awo ku kiddo mujja kumulaba one time nga naye azze naye nga neeyongera okujjukiza aba King Montage Studio be batuteekamu akasente basangibwawo enankulabye oyagala kuba kifaananyi oyagala surprisinga mwagalwawo bano abaami bendi nabo baagala surprisinga baagalwa baabwe baŋŋambye beekwata aba King Montage Uganda basangibwa ku 0702 10 41 25 gw'olimanya ky'olimpa nga mmaze okugamba mukwano kaneeyongerayo nga nyumya n'omwami tukomye wampuzi tukomye ku nkolongo bazikwata ki ekizikwatisa era gavumenti ezikwata bazivuba bubi biki maama buli kimu ne bagavumenti yonga ebizze nnyo kati gavumenti kibamu buli kimu ate ekyala enkolongo kati zituuse eno zimenyekamenyeka olwo ki ekizikutula mbadde ngamba ekyennyanja bwe kikala kiguma nga zo naturali z'enkolongo tomanyi enkolongo bwefaana ate nagirabawo n'ogimpaako nenjiraba bulabi ndiwo ekyegeegwa enkolongo kati enkolongo ezo bibokisi zijja zikoze damage mungi ate azikusindikidde enkolongo 7 wano zibamu ng'oggemu 4 5 olowooza mmeka enkolongo kisinziira mulimu 1500 1,300 1,200 tesukka 2 era tesukka 2 omulamwa gw'olwaleero guli nti Kafwe Bamujjewo be Bamulekewo ompe n'ensonga lwaki aggyibwawo oba lwaki alekebwawo kati nze kunze ng'omusobozi w'ebyennyanja Kafwe batanaba kunyiga nnyo kubanga ebimotoka ezita ebyennyanja ezaffe tebazikwata nnyo lwakuba kati era Kafwe
ayinza okunyigamu kuba nkuba kasitoma bempa abamu bempa ebyennyanja gundi zaabwe olumu zikola kiro abafumbira abantu ekiro ekyeggulo kitegeera kati bire bitambula nnyo nga lwe kyali omuntu yagulanga nagamba ekyemisana kiganye jatunda ekiro naye kati ekyemisana kakyakigaana ekiro okuma ssaawa 2 kitundu okufuna ku bakasitoma. Buzibu ki bw'ofunye mu kafyu oba birungi ki by'osanze mu kafyu? Mu kafyu nze ngati nganze olumu nnina okukkera okusangawo ne maali ssaawa 10 olumu obutano okuva ewaaka obusajja bwero DUT tebabunnyonnyola olumu. Lwaki mu buyita busajja? Obumanyi naawe tebabunnyonnyola. Akubirawo emmundu tayagala bintu bya musiriwalira. Bwero DUT tebabugezesa. Wali obugezesezzaako nga obulinamu experience. Tebabugezesa bo. Kati ekizibu kyekyo nga olina okukkera n'okusanga emaali wano olumu olina okujja ssaawa 9. Kyekizibu ky'osanze mu kafyu? Ekizibu kyekyo ebizibu bibiri bakasitoma olumu emmere ediba emisana nga byokitunda ekiro ekyaliwo oluli kati kitaliiwo. Ebyennyanja bye mubiwola? Tubayo bizinesi kati batawula mu Uganda wano. Nze siwola. Business kati business yotawola nobo otundwa kikati balina okuwona bigambo byange nanti ye business ya kati fa business abasuubula oba olina okuwola owola naye era nkuwoze olaba nzize mu katale kitegeeza nkuwoze omulamwa gw'olwaleero gwe mu bufunze ogambye kafyu tamuyinaamu obuzibu sadi mbadde muna buzibu nnyo kiri awo kuba kati ne bwe mata kati bwakenderamu kale oli mufumbo ndi mufumbo olina omukyala n'omwana omwo babeerawo Salama batumireko omuyimbireyo n'akayimba kavaase munkwerekereza. Akayimba k'omukwano omukwano gwe toli mulaavu kyoyagala okuŋŋamba. Simanyi nnyo kuyimba wabula. Kati gezaako olwaleero. Nga mutumiddeko bambi. Yaani? Nanyonja Aliyeti. Nanyonja Aliyeti nga w'amaanyi. Akayimba tokamuweereza? Akayimba nja kamuyimbira ntuli ewaka eyo. Amiina. Awo nnyini nneeyongera okujjukiza aba King Montage Uganda be batteekamu akasente. King Montage Studio, oh my God, be batteekamu akasente yalabbi bali abaana bakuba ekifaananyi n'ogamba kyoki kino. Beekwateko ng'oyagala photoshoot, oyagala kwanjula, oyagala kola kibuli kimu aba King Montage Studio bakikwasaganya. Oyagala surprisinga mwagalwawo oli Bulaaya gw'owulira omwagalwawo oyagala mukolera birthday judde weekwate aba King Montage oyagala kukwatira video King Montage Studio buli kimu bakikwasaganya. Lydia nga bulijjo ndi mu katale k'ekibuye nyumyamu n'abantu b'ekibuye awo nnyini tovaawo katukome. LMTV. Let's go fast. Okujjukiza ndi Kibuye ndi mukunyumyamu n'abantu b'ekibuye bano bawa vibe owulira nga kyokola onyumirwa alinzija mu guno omulimu nja kukolimira ne mu ntaana nja kukolimirayo kubanga guno omulimu gunyuma lasita ki ekiriwo mwana alikiriya wagwan mwana ndi oli steady ki ekiganye tewali kiganye mpozi just situation eriyo buno obudde etya mwana obimanyi nawe ngebe byewesaabise kati sikulaba kyokka obadde oyagala ondabe aye nga mwenyala nkulabe maani gwani mu katale kano omazemu bbanga ki mwana nze ebbanga ddene wano wenkulidde osijja kolimba okumanya nadde no tokyalijjukira oli w'amaanyi okitegeera alaali gwani nze bampita young twist mwana oli Munnayuganda ndi mu Congo ne kati ndi Munnayuganda by right now because ositegeera but ebbanga lyemaze bitegeera mwana wano ekibuye okola biki mwana tunda nkoko mwana otunda nkoko ozimazeemu bbanga ki obadde nagambye dda nzija kulimba kuba mwenkulidde mu nkoko ze okulidde mu nkoko okay naye nga omulabi wa LMTV ali eyo program bagiyita tukakase mu lwali olwaleero ndiko ne Rasta ali mu kunkakasa mu lwali aŋambye agenda kungulira kawundu nfone boda baana mmwe mbawonye Rasta omulimu gw'enkoko bizibu ki by'ogusanzeemu kale just tetuna mu buzibu kuba ffe tugucontrolinga okitegeera naye just kale situation eriyo embeera y'eggwanga etambula mu ggwanga pozi bwe bwokka bwe buzibu bwe tusanze obuzibu bw'osanze bwa corona yaman bwokka omulamwa gw'olwaleero guli nti program bagita tukakase mu lwali okitegedde ekyo alaali omulamwa gw'olwaleero guli nti kafyu aveewo oba asigalewo aveewo tetumwagalawo lwaki temwagala kafyu ng'ate baba bataasa kaiga omumanyi kafyu mpulira kigambo oba linnya lya muntu
That's why tetumwetaaga tetumwagaza already nawe wuyo tomumanyi Ngate mutumye n'abaana bammwe mwazadde obwana mu covid nga bweta bukalantini obulala bwe bukafyu sanitizer munange buli omu n'embeera ze okitegeera ate buli omu aba n'endooza ye okitegeera like this kati so mulimu abamu bayinza oba nga bo bwetwe bakikute naye nga ffe abamu no tewali reason yonna kuba ne oba okitulamu tewaliyo oli w'amaanyi awo wennyini tumirayo omu babiri nkwerekereze nayongerayo mwana nze ntumidde ekyali wange bamuyita King Nassa mwana tunula wali omutumire nanti takyakulaba yo King mwana mtunde King Nassa mwana ntumidde ekyali wange bamuyita producer Ivo wali ku DR studio omulala ekyali wange bamuyita Expone oli muyimbi ya mwana kayimba kikawakuba nze nakuba nyingi mwana okay awo wennyini lwaki mba simwerekereza nenneeyongerayo nengenda nembuuza ku balala mpola teweerabira ndi Kibuye mu katale ndi mu kunyumyamu n'ab'ekibuye vibe gye nnyina ndala nnyo teweerabira ba King Montage Uganda be batuteekamu akasente basangibwawo ennankulabye basange ku not 7 not 2 10 41 25 King Montage studio bekwateko LMTV. Let's go fast. Okay, teweerabira ndi Kibuye mu katale bagenda kumpa enkoko nze simanyi na kye ndiko naye nga ndi ne Aje essanyu limuta Aje oli otya Yeni sweetie. Ogamba otya? ngono mwana nandeeta amalala nabagambye alinzija mu guno omulimu ali bamubindi sweeti uli yosi kimanyi Aje kaddemu ako bakawulire Wanji sweetie. Aje gyebaleko Kale mukwano. Nawe gyebale. oli bulungi Siri bulungi ate siri bubi. lwaki Aje Ate tolaba. Embeera mbi olowooza. ate mbadde mmanyize nti nno Embeera simbi. oli bulungi Ndi bulungi nkoko ndya sukumpuuta. supu owuuta Kaakagenda mu maaso. kati kyo tukoze tutya nze okgenda n'akakoko nange nenkufaanana Embeera mbi. embeera Ajewo nga nnungi oŋambye tolina buzibu Ate abe nandibadde nkakuwa. Naye embeera. Omukulembeze yabirinyamu. omukulembeze yennyini gwammanyi oba oli omulala Gw'omanyi. naye ng'atwagaza ki Aje obutampakako Simanyi. mananga omukulembeze oyo Oyinza omugambako. akyala Oyinza omugambako neyeddako. neyeddako omulamwa gw'olwaleero guli nti kafyu bamujjewo oba bamulekewo Kafiyu bamujjewo. batya Aje Kafiyu omukulembeze amusazeemu. wangi Atuleetedde enkola embi. etya temukyatuwa ku nkoko Ate wano senga kafiyu senga tabadde osenga enkoko togenda nayo. bana kati ate kafyu akwataganya atya n'enkoko Aje kafyu akwataganya atya n'enkoko Ogitwala n'ogifumba n'okomawo. nenkuleeterako nti bwe nagifumbira kafyu anaabaako Nedda baaba. Omukulembeze Kafiyu. mpaayo ensonga bbiri eziri serious lwaki oyagala kafyu aveewo Naye golaba gwe ebintu bigenda bulungi. nze simanyi erinnya lya kafyu ndiwulira nga linnya lya muntu Dayi. Kafiyu tokitegeera. nkyannemye otegeera Kafiyu ssaawa 2 ng'oli waka. ati nze munnange era neemu kitundu mba mu buliri sinza ategeera ennyo gibuzibu ki bw'osanze mu kafyu Kafiyu abakola ekiro tebakyakola. Abamu ba tebakyakola. Kakati lwaki omumwogera abeerewo? oyagalira ddala abeera Saagalira ddala abeerewo. bulungi ki byofunye mu katale k'ekibuye Ebingi byenfunye nzimbyemu abaana nina ate kati awo kyekyagala nze obadde ontwala wange oyina abaana mbadde mmanyi alina yayongebwako Goto kitomanyi. Ola banaye omulabi wa LMTV tewerabira ndi Kibuye program bagiyita tukakase mulwali ndi mu katale k'Kibuye nenga tewerabira banaffe aba King Montage studio be bakutuusako program eno nenyirira n'olaba kyana kiwala nga kinyiridde nnyo mu kamera mpita ne Kasaga ku kamera yankwasaganya na kuba ekifaananyi ekirungi olwaleero mpise ne my producer Ian nga bulijjo abeerawo ku kido nenga tewerabira ndi mu katale k'Kibuye aba King Montage bekwateko oyagala support
surprisinga oyagala kola kyo oyagala kwata mukolo ne aje atugambye agenda tuwa omukolo gwe ne tetumuyinaako buzibu oba yawoowa dda mukama yamanyi basange ku 0702 10 41 25 aba King Montage Uganda gwolimanya kyolimpa naye ndekeddeyo kaki aji mpaka koko nange neyagale oko nsuubize nkuwa kakoko aji wadde wagala nkulekereyo kaki ka blouse nkulekereyo kaki kona kola bana bako mukwa mukirize aji mulekere blouse nzirireyo mukalega kuba jalaba nnyina ate nkole kyawo wenyininyini nkyayogerayo ndi Kibuye tovaawo LMTV. Let's go fast. nakugambye olwaleero tuli Kibuye ndi mukunyumyamu n'abantu b'omukatale k'Kibuye naye nga teweerabira aba King Montage Uganda be batuusaako akasente taata tonkuba ebisasiro aba King Montage Uganda be batuteekamu akasente beekwateko ku 0702 10 41 25 King Montage Studio basangibwawo ennankulabye omulamwa gw'olwaleero atulaba gwe alaba tukakase mu lwali guli nti Kafwe aveewo oba asigalewo era ompe n'ensonga lwaki avaawo era lwaki asigalawo naye nga teweerabira nti nkoze ne Kasagga Ian my producer nga nzija mpola njagala mbuuze ku bakyala n'abaami bambuulire ddala mbutuufu byandibadde bityawo maama gyebaleko kiki mama nyini nagambye ndi Kibuye mu katale ndi mukunyumyamu n'abantu b'Ekibuye n'abasuubuzi b'Ekibuye zino zenkolongozo nyini zebaŋŋamye zikutuka ne zikola loosi naye nga teweerabira aba King Montage Studio be batuteekamu akasente basangibwawo ennankulabye beekwateko ku 0702 10 41 25 bakwate emikolo ba photoshoot oyagala kola ki surprise nga mwagalwawo wekwate aba King Montage Uganda Lydia nga bulijjo program bagiyita tukakase mu lwali nsanze omukyala sijja namuyita maama kubanga akyali oli otya mukwano gyebaleko oli bulungi mukatale k'Ekibuye wano okola mulimu ki nze ntunda byakulya otunda byakulya nga ki buli kyakulya kyonna lumonde nsujju mboga mayuni buli kimu buzibu ki bw'obifunyemu oba birungi ki by'obufunyemu nze birungi bingi nnyo byenfunyemu kubeera mu kukola mu katale era nkenyumirizaamu nnyo okenyumirizaamu omwana aliyo nga tayagala kola mu bufunzi ajje mu katale akole ajja akola teri mize ginaamugobayo teri mize gyonna taleka Ekibuye kalungi nnyo era kalina empisa omulamwa gw'olwaleero tuli mu kwebuuza Kafwe Bamujjewo oba Bamulekewo ompe ensonga lwaki bamulekawo era lwaki bamujjawo nzenga yandibaddewo naye nga essaawa zeyanditandikiddeeko obanga ku ssaawa 6 obwekiro ku ssaawa 6 olowooza ssaawa 6 ezo tetuzifunemu obuzibu ng'okugeza abamenyi b'amateeka nga basusse obungi n'abantu abalala katugeze bano abakabasanya abaana oyinza omusanga ku 6 ebigwa tebiraze ng'ali mu kutambula ekiro n'amutuusaako buliisamaanyi kiera kibaawo kale mu bufunze Kafwe Bamulekewo gwe maamaani mukwano nze Florence mukyala Florence bwatyo bwagambye Kafwe Bamulekewo era nga saagala kurwisaayo njagala nkwerekereze nga neyongerayo n'abantu abalala njagala nyumyemu ne anko atunda ekikajjo ye maama nze gwataawe ku kikajjo maama anko oli otya mukwano LMTV. Let's go fast. awo wenyini saagala kulabika ate nate nga nsukawo mbadde mu katale k'Ekibuye mbadde ndi mukunyumyako n'abantu b'Ekibuye n'abasuubuzi b'Ekibuye olunaku olwaleero nkoze ne Kasagga ku kamera mbadde ne Ian my producer naye nga teweerabira aba King Montage Studio be batuteekamu akasente beekwateko oyagala kuba bifaananyi oyagala kukwata mukologo oyagala kukola buli kimu aba King Montage Uganda bakikwasaganya beekwateko oyagala ku surprisinga mwagalwawo omukwano naye nga teweerabira COVID-19 akyagendera ddala mu maaso sanitizinga era oteekeko ne masiki njagala kwerekereza tusinkane ate nate olunaku olw'enkya ayise basajja Kabaka Wangala musigale bulungi mweraba LMTV. Let's go fast.